Nina kendya mazima lekangeje nafune mirembe aha ono mwana jakundoza nfe njagala kompola baby Nze wenjagala wali mwana wa meya sako nyimbire mukawa wali mwana wa meya abanji mulaba nfuse ate nange nenkiraba era mbira bidde emyaka nina 5 Olimba ngenda mu 5 mugumu nga 9 November lwe najja mu nsi sawa nyeze ekiro obudde tobeera bwakirako anti nkugambye ebyo bintu alange ebyobugagga nenzija nentandika endongo kati ffe endongo twagitandikira mu bandi z'ebibaala abantu abasinga bayinza okuba tebazimanyi naye music w'abakongo bw'amala okuvaawo abakongo baakubanga nnyo mabaala g'e Kampala kati wajjawo bandi ez'Abannayuganda ezikola mu mabaala ago ffe mwe twatandikira 98 nafuba nnyo n'enjiga okuba ebivuga nayiga nnyo okuba ennanga kale waliwo gurupu emu eyali yeetaaga omukubi w'ennanga ng'etandika yali ekulemberwa omuyimbi gwe bayita Queen Florence. Queen Florence? Queen Florence yali mukama wange. Queen Florence nga wadda nange siri wa leero nangamba gwe tugenda kuddamu byakuyimba naye nze sigenda kunoonyezanga ku simu ya girlfriend wo soko okubiira omuntu bamuyita we bati ne we bati Kadidi akuwe sente ogenda ogula essimu kati nno nga mmanyi bagenda kumpayo oba emitwalo 10 oba 5 bameka nenkera nenoonya Kadidi nampa emitwalo 3 genda ogula essimu nengenda nengula Nokia katooki yali ya mitwalo 18 mu biseera ebyo nga ya bbeeyi katooki ezo nengula layini ye MTN ngegula emitwalo 2 ngegula emitwalo tebyaliko ndagamuntu tebyaliko registration just njagala layini ne bagikuwa oyagala nkuyimbire Ssemudondoli guno gwe muti gu Ssemudondoli ogwayanga omuti gu Ssemudondoli njogera ku muti ddamu ogwayanga ze muzukulu wakuba ntuuse ntuyana bino mbijje mu lubiri ewa jjajjange Sparka Ssebabi ge gange ddala abatuuze bawano omuli wambagala mujje mbabuulire ebirimu ensonga njogera ku muti gu Ssemudondoli bw'oba ng'oli musajja nkwatangabo nga wazimba n'amaka go geegombesa fuba ofune omuti gu Ssemudondoli gwe gusimbe mu lujja sirika becce togula bbiya nga toyina Ssemudondoli togula nkoko nga toyina Ssemudondoli ovimba ki nga toyina Ssemudondoli nina kendi ono tudeko emabega omuwandiika nga bamaze okugulira wanene essimu nina kendi namulina namuwandiika nalinga mpandiika ennyimba zange like now mbeera awo kati ffe ebintu by'okuwandiika biringa bw'olaba ekitone Katonda akuwa buwi lumu nali ndaba firimu omusajja n'akinnyonnyola n'agamba ebintu bya talent waliwo akaseera that moment Katonda lwakuwa idea bagiyita flash of a genius kati idea eyo neyita mu bwongo obwo bw'ogifaako n'ogizimba ekula bw'ogireka ng'egenda so oluyima nali naluwandiika nga ndulina nga nzirina mu bitabo so kitegeeza even the first time omukyalo ono okubateekamu ssente olwo oluyimba waliwandika nali sinnaba wali tonnaba nali sinnaba nali muyimbira ze nasooka okuba nazo naye naluwandiika awo nga 2 enaggwako 2 5 awo nga 5 Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 Wonders Just okuyamba guba mutima koniza nnyo omulungi atulaba webale nnyo webaidala okuba nti ate otulaba program ebintu bizibu nga bulijjo nze Nassali Lydia okugikutuusaako nga n'omulundi guno tuzze n'omwami omuyimbi abantu beebuuza ebibuuzo bingi era nga nsinzidde ku muntu omu
abadde yasindika obubaka bwe ng'abuuza ku mwami ono ayitibwa Spark Ssebabi. Bw'obanga ojjukiranya akayimba nina kendya oba mazima kaba kankole ki biki ajja kuba tuyimbira mu simanyi kuyimba naye nsobola okubyogera oba mwentegeera. Ale yoyo mwami gwe twese olunaku olwaleero lwaki ali wano tusinziddeko ebyo ebibuuzo omuntu omu byayabuuza nga agamba nti gwennasale omusajja ye gyoni nosibo natukuba akayimba ne kanyuma nnyo ne tumwagala nnyo naye tetumanyi gye yadda ne twebuuza ng'abantu era naye neyebuuza naga naye bannange kiva ku ki omuntu okujja n'amala n'abatekamawo akayimba n'abasabbalaza n'abakola ki ate n'amala n'akola ki n'ababulako ng'obadde okimanyi nti nga nammwe mubeera eyo ne mufuna okusomoozebwa mu bulamu n'abantu banene bafuna okusomoozebwa mu bulamu bwabwe oba nedda. Kale olw'okuba nti twasabibwa nga bamubuuzaako nga bagala okumutegeera lwe lunaku luno olwaleero tusazeewo okuba nti ate tubeerako naye mu puroguramu eno okwongera okunnyonnyola eri ku bulamu bwe okwongera okunnyonnyola abaffe we yakuba akayimba ako kiki ekyatuukawo yalogebwa ng'abalala we balogebwa oba ebibye byo byanjawulo. Kale mukaseera kano kenyini nkwaniza nnyo omwami Spark Ssebabi. Nange nsanyuse nnyo okubeera naawe yesewo olunaku olwaleero ogamba otya bulungi sebo mugyebale. Kale sebo nawe gyebaleko kale okusookera ddala njagala kwebaza okunnoonyaako nonnoonyaako nonteekamu akasimu nga nkwetaaga waliwo abaagala okuwulira ku bigambo byo era nange kyova olaba nti saaludde olengamba akanzije nzija tunyumyemu. Njala nnyo n'okwebaza abantu abawagira music waffe okusookera ddala njagala kwebaza oyo eyandowoozaako n'agamba tunoonyeze ku Spark Ssebabi ajja atubuulire mu byaba bitya emboozi yatambula etya naye nga puroguramu bweri ebintu bizibu abantu babitegeera naye nga mugamba mutya tegamba nungi tuli oke era nange ntuuse ndirwedde okuddamu ebibuuzo byo ndowooza tulabe. Webale nnyo webale ddala okuba nti akakisa wakatuwadde. Mulimu mutuufu abantu bonoonya oluusi ne batuwa akadde akazibuzibu naye nkwebaza kuba nti wasazeewo akadde ate n'okola ki n'okatuwa. Omwami bamuyita Ibrano yasindikawo obubaka obwo nga mutuufu yeetagira ddala okukola ki okumanya. Kale bwe twogera ku Spark Ssebabi omuntu oyinza omunnyonnyola tutandikiraawo nti bw'oyogera ku Spark Ssebabi y'ono Spark Ssebabi y'ani? Spark Ssebabi ali biwanvu nnyo bingi kubanga mbaddewo akabanga naye okusookera ddala ndi mutabani wa Haji Salamata Ssebabi. Haji Salamata Ssebabi yalabikako mu mawulire emabegakaawo mu 2018 muto wange bwe yattibwa mu Arua Kawuma Yasini. Kawuma Yasini yali anzirako kati olwa saga eyaliwo taata wange yalabikako mu mawulire ebiseera ebyo Haji Salamata Ssebabi ne maama wange bamuyita mukadde Madina Nakayima. Kyamukisa mulungi bombi bakyaliwo bakuze omu alina emyaka 85 mulala 87 mukama abankuumidde bakyaliwo. Kale be bazaala Spark Ssebabi nazaalibwa dda nnyo emyaka mingi emyaka gyange kati mu Uganda yonna ndowooza ndimu omuntu omu oba n'abalala nga babiri aboogera emyaka gyabwe kubanga nze emyaka nkitwala nga kya bugagga. Abantu bangi abatawangadde kuweza myaka gye nnina nga n'abamu bafudde tebatuukiriza bigendererwa byabwe tebalabye ku baana tebakoze eki. Kale nze bwe ntulina obulamu bwange ntera nnyo gamba nali siri supposed kula kubanga nalwala nnyo nga ndi muto nnyo nga nina emyaka 2-3 awo ne maama neyebaka ku kitanda emyezi nga 7 biki byali biwanvu. Kati mukama bw'aba yampa omukisa ne agamba mbeerewo kati buli mwaka gwempeza ngutwala ng'ekyobugagga ebyobugagga ebirala bijja kunsanga naye kyekyobugagga ekisookerwako kye nnina.
togera kuno nakuli soko kuba wakapera abantu bongera okutegeera nze wali nayogedde obugezi nina simanyi kendya nina kendya mazima lekangeje nafuna emirembe aha ono omwana ajja kundoza nfe njagala kompola baby ako ke kayimba abantu kwe basinga okutegerera Sparks kituufu ke kakayimba kejeni kati kansubire nti gwatudde ku TV alaba omuntu omutegedde bulungi naye yennyini yayimba kayimba ku gwe tuli naye olunaku olwaleero mwakagala nnyo era kakuba nnyo kakati ne mwebuuza abaffe ali ku ki ali atya biki byonna olunaku olwaleero lwagenda ate okubanga atuyitiramuko obulamu bwe oyongere okutegeera babimulekerawo kubanga mulowooza nti bo bali mu bulamu obusufu ennyo okusinga kummwe bwe mukola ki bwe mulimu ne mulowooza nti bo bali mu nsi ndala nnyo naye ng'ate ffenna ebintu tubifaanaganya so tumaze okutegeera maama ne taata gye bali gwatakweka myaka mpazi ogambye emyaka emeka emyaka nina 5 olimba nina emyaka 5 ate ngenda mu 5 mugumu ngenda kugiweza mu Novemba nga 9 5 mugumu ngenda mu 5 mugumu ng'okula bulungi ndi wa 72 1972 nga 9 Novemba lwe najja mu nsi sawa nyeze ekiro obudde tobeerabira bwakirako anti nkugambye ebyo byentwalanga ebyobugagga kale nakula nnyo ne maama wange nakulira nnyo ebukojja nensoma nakulira Buyikwe Mukono district ndoza kati yafuuka Buyikwe district era gye nasomera ne maama wange nensoma nemala P7 nayimbanga nnyo mu buto kugandoza kyeragirawo nti nja kubeera muyimbi kubanga mu primary nze nali chairman wa school choir entertainment prefect bwe nagenda mu secondary ne bampa ebifo byebimu nensoma secondary Rweru secondary school era eri Buyikwe eyo nemala senior 4 senior 5 ne senior 6 nengenda ku GSS era ne bampa ebifo byebimu nemala senior 6 mu 1996 kati we namala senior 6 nengenda nsome obusomesa mama wange yali ayagala nnyo mbeere musomesa nenze ng'omuntu nali njagala birala ne mama wange yambeererawo nnyo olugendo lwaffe lunene tulina memories nyingi ze twayitamu mu kkula kati saayagala nnyo okumudisappointinga mama wange yali ayagala nnyo nsome mukadde maamunene nengenda nensoma diploma mu busomesa nenjimala mu 98 nengenda nsomese naye olw'okuba nalina talenti eyo nali nga nsomesa naye nga bwe ntandika okuyingira mu industry mpola mpola naye bwe nasomesa nensomesa okusomesa ne kubulamu ebigendererwa ne kubulamu ssente ne kubulamu buli kimu ng'ebizibu by'abasomesa bw'obimanyi naye nga naye obusomesa buno sibwagala nze njagala genda kuyimba naye waliwo eyabuntuma ne ninnya ne ŋŋendayo mu kyalo ne mugamba maama ebintu byonna bisoma nabimala nti naye kaakati bigaanye njagala genda kukola byenjagala nagamba oyagala kukola byoyagala nti mukama akuwa omukisa nenzija nentandika endongo kati ffe endongo twagitandikira mu bandi z'ebibaala abantu abasinga bayinza okuba tebazimanyi naye music w'abakongo bw'amala okuvaawo abakongo bakubanga nnyo mabaala g'e Kampala kati waddawo bandi ez'abannayuganda ezikola mu mabaala ago ffe mwe twatandikira 98 99 2000 nafuba nnyo nenjiga okuba ebivuga nayiga nnyo okuba ennanga nenjiyiga by 2001 nali njize ennanga bulungi era olwokuba nali njiyize kyanyambako okufuna omulimu mu gurupu ezaali zitambula ate kati nga ziva mu Kampala ne zigenda zikola mu byalo kale waliwo gurupu emu eyali yeetaaga omukubi w'ennanga ng'etandika yali ekulemberwa omuyimbi gwe bayita Queen Florence. Queen Florence? Queen Florence yali mukama wange. Queen Florence nga wadda. Nange siri wa leero.
Influence yali atandise influence kati naye yatandikira mu bandi z'abakongeezo nga dansa. Kakati bwafunamu amaanyi n'afuna ne sponsorship nawali ng'abakazi bwe bafuna opportunities z'amangu n'atandika group. Yali amaze okuyima omulenzi yansiima ng'akutte. So ne ngenda mbakubira ennanga 12,2 ne mbakubira ennanga 2,2,3 nali siyimba nga mbakubira bukubizina naye nga mpandiika ennyimba zange nga gye ziri mu bitabo naye nga mbakubira ennanga ne bayimba nabo nga mbawandiikira ne ku influence namuwandiikirayo oluyimba baluyita abakwabuzi. Namuwandiikira abakwabuzi. Munsasire nfunyemu empisa enkyamu olwo lwa ku influence ne mpandiikira n'omuwala bamuyita Sylvia Namugenyi. Namugenyi yaddawa alabika yagenda mu Amerika eyo. Nemuwandiikira akayimba akamuleeta ke bayita Kisebo. Kisebo. So nembeera kati bwe nawandiika ezo ennyimba nempandiika n'oluyimba olwali luwaana group ya Queen Florence ng'oluŋŋamba nange kampandiikeyo oluyimba nange nsobola odduyimba nga luwaana group kati Queen Florence n'alwagala n'atutwala mu studio ne tulikodinga teepu ey'abakwabuzi nga n'oluyimba lwange kwe luli kati emikisa nga bwe gitambula teepu yatambula n'egenda gye yalaga n'etuuka mu Amerika. Kati mu Amerika eyo waliyo omukyala eyalina ekirooto ng'ayagala okujja okuyingira mu music industry atandike naye okutunda teepu nga bolaba Kasiwukira Abalusiini bwe baali naye ekirooto kye yali ayagala kutandika n'abayimbi nga bapya nga bato aleete ababe. So yali yawuliriza teepu eyo n'awuliriza oluyimba olwo lwe nayimba oluwaana group kati luli awo baluyita ekidongo. Kati ye yawulira oluyimba n'alwagala nabiki naye yayagala eddoboozi n'ayagala eddoboozi. Kakati bwe yakomawo mu 2004 n'agenda ewa Eddie yawe ku Dream Studio n'agamba njagala kutandika business weti ne bweti naye munoonyeze omuyimbi nannyini ddoboozi lino n'abateeramu oluyimba 2004. Kati waliwo eyali amanyi bamuyita Kiguli. Kiguli nanoonya nangamba gwe waliwo akunoonya konzeti mukazi yavudde mu Amerika yakunoonya konzeti simanyi bantu ba mu Amerika nangamba akunoonya yangambye noonye omuntu eyayimba luli oluyimba olw'ekidongo era yangambye bwe nkufuna mukubira namukubira namugamba omuntu gwe wantuma mufunye namugamba mujje najja nankumbi yali apangisiza we najja nankumbi ne tugendayo n'agamba oli otya ssebo konze bulungi n'agamba lyeryo eddoboozi njagala kutandika kino n'atunyumiza bizinensi ye bulungi naye n'agamba kati bwe mulina ennyimba munnyimbire mutwagenda bangi ne bamuyimbira nange ne muyimbirawo ze nalinawo mu biseera ebyo n'agamba mwenna muyimba bulungi naye ggwe enkya keera nnyo ogyeko amwokya ku Dream Studio nyimba zozi zobbiri ngenda zigatta ku teepu yange gye narekodinze gye ngenda okufuluma. Ebyo ebiseera ng'oli okugamba nti kutwala mu studio recording ekyali kirooto. Sawa zino studio nyingi omwana yenna asobola okuva gyali naye waaliwo Kasiwukira kati nga Dream Studio yezze yempya bangamba kutuukawo saa 2 ez'okumakya natuuka 12 ne turekodinga teepu eyo yafuluma 2 yena naye teyakola bulungi ne mu disappointinga naddayo mu Amerika. So mba ndi awo mu 2-5 nankubira nali sina simu naye ebiseera biri bye twali tukolaganyeeko naye yali ategedde girlfriend wange nga kwanfunira ku simu ya girlfriend wange mu biseera ebyo gwoli tolina simu? Nali sina simu 2000. Ate nga girlfriend alina simu? Girlfriend wange nga alina simu. So kati omukyala akubira girlfriend? Girlfriend yalina simu nga alina 3310. Kati omukyala bwe yanjagalanga nga nfunira ku simu ya girlfriend. Kati nabeeramu girlfriend wali wamugjawa?
girlfriend alina essimu nali namufuna so girlfriend bwe tusinkana twasinkana eyo twali tugenze ku show naŋŋamba omukyalo oli omujjukiro wa mu America nti yankubidde naŋŋamba mbeere naawe by ssaawa 4 ez'ekiro yeetaaga kwogera naawe ku ssaawa 4 zennyini omukyala n'akuba naŋŋambawo n'akubye naŋŋamba gwe tugenda kuddamu byakuyimba naye nze sigenda kunoonyezanga ku simu ya girlfriend wo soka okubiira omuntu bamuyita we bati ne we bati kadiidi akuwa essente ogenda ogula essimu kati nno nga mmanyi bagenda kumpayo oba emitwalo 10 oba 5 bameka nenkera nenoonya kadiidi nampa emitwalo 3 genda ogula essimu nengenda nengula Nokia katooki yali ya mitwalo 18 mu biseera ebyo nga ya bbeeyi katooki ezo nengula layini ye MTN ngegula emitwalo 2 ngegula emitwalo tebyaliko ndaga muntu tebyaliko registration just njagala layini ne bagikuwa so nze ntandika okubeera n'essimu 2 5 so obutawanvu ya nnyo Emboozi ne tugenda mu bizinesi ne tugenda tu recording ennyimba ezo naye omukyalo oyo yalina ssente kuba yali mu America ate kye yali ayagala yali akyagala so abantu bangi beebuuza lwaki nina Kendi yamanyibwa buli wamu n'omwana omuto n'omukazi n'omusajja na buli kyalo so njagala okunnyonnyola abatuwuliriza nti oba n'abandaba nti bukyambaawo n'akafuna management omulundi gumu olwo oluyimba nina Kendi lwafuna promotion y'amaanyi nnyo wayinza okuba tewaliwo luyimba mu Uganda lwe baali bapromotinzeko nga nina Kendi abantu bonna bapromotinga music naye nina Kendi yafuna promotion nene nnyo because eyali akimanaginga yalina ssente ate nga alina ekigendererwa yalina ekigendererwa kyakufuna luyimba lutunde lukole hit abantu bajje bagule tape ku dduuka ali those days were byali bya tapes so that was the issue nina Kendi ono tudeke emabega omuwandiika nga bamaze okugulira wanene essimu nina Kendi namulina namuwandiika nalinga mpandiika ennyimba zange like now mbeera awo kati ffe ebintu by'okuwandiika biringa bwolaba ekitone Katonda akuwa buwi lumu nali ndaba firimu omusajja n'akinnyonnyola n'agamba ebintu bya talent waliwo akaseera that moment Katonda lwakuwa idea bagiyita flash of a genius kati idea eyo neyita mu bwongo obwo bw'ogifaako n'ogizimba ekula bw'ogireka ng'egenda so oluyimba nali naluwandiika nga ndulina nga nzirina mu bitabo so kitegeeza even the first time omukyalo ono okubateekamu ssente olwo oluyimba waliwandika nali sinnaba wali tonnaba nali sinnaba nali muyimbira ze nasooka okuba nazo naye naluwandiika awo nga 2 enaggwako 2 5 awo nga atandika so oluyimba olwo twalupromotinga nnyo nimba lwakola video yennyini okugishutinga twagishutingira weeks 2 yalimu ssente nnyingi because n'omuwala eyazanya video by that time twamusasula emitwalo 3 imagine emitwalo 3 mu 2025 zali ssente nnyingi company eyali esinga gye twakozesa yali kyeyo Image Vision what happened to Image Vision business nga bwe zibeera business zijja ne zigwa ne zivaawo Image Vision nenaye mukwano gwange naye katali mu US Frank namita Frank yangamba nti yakolanga mwababa Image Vision nanyiniyo baali bamwita Robinson so lwafuna promotion nene because lwe luyimba nze lwenzijukira lwokka lwe basooka okukubira posters nga siza show ne bakuba posters mu 2 ne bazitimba mu kibuga Kampala nga batimba teepu empya eyafulumye nina Kendi n'atuwa emmotoka ne tuteekamu amafuta full tanka n'agamba kati mukwate ku luguudo lw'Embalala buli katawuni mulekeewo ebipande 10 ebitegeeza oba ebiranga nti waliwo teepu eyafulumye
n'agamba buli awali rediyo mukyameewo mulekewo oluyimba mulekewo ne ssente ne tuvuga paka Masaka radio ne tuzirekera ne tugenda Embala ne tuzirekera ne tugenda paka Kasese ne tuweta paka 40 ne tujja e Kamwenge ne tugenda e Hoima ne tugenda e Masindi ne tukomawo n'agamba kati western tour ewedde kati mukwate mu east. Tulina Omuyimbi Spark Ssebabi nina Kenya ayinze nonna savingako na nina Kenya oba okitegeera otufa omuntu alina kalya ayinza obutagejja naawe olinako olya tekaliiwo kana atera okujja nange Kenya nkimanyi awo okitegeera naye nga omuntu yenna alina kalya muto butayinza butanyirira mu ngeri emu oba endala. Eyakataako TV munange osobola okulaba omuntu n'ogamba obayoyo yono Spark Ssebabi gwe tuli naye tuli mu mboozi ye byobadde omusuubiriza nga si byolaba lwaki kale kye tulimu emabegako abadde atubuliramuko engeri oluyimba lwaki lwavuga nnyo promotion yali y'amaanyi ebyo obadde obimanyi oteokuba obadde tobimanyi. Mugenda okulaba ebintu bino nga waliwo ate emabega eno bye mubadde temumanya abantu bano bye bayitamu nga temukola ki nga temubitegeera bulungi. Kale tukyagenda mu maaso mu mboozi kati waliwo yakatuuka waka TV akagiteekako bati alaba ekifaananyi gamba oba yono oba si yono tumwemu naye akapeera yongere okututegeerera ddala. Nina Kendya nina Kendya mazima lekangejje nafuna emirembe aha ono mwana ajja kundoza nfe njagala kompola baby. Nze naawe njagala wali mwana wa meeya sako nyimbiremu kaawa wali omwana wa meeya abangi mulaba nfuuse ate nange ne nkiraba era mbirabidde naye nga byebyo olibadde leero oba kitegeera ye mwami ono Spark tukomye wali eri nti mutambudde yonna oluyimba abantu balutegedde ki ekyaddako awo obulamu bukyuka butya? Ekyaddako nti oluyimba mu Uganda bwe lufuna promotion lulina bye lwa attractinga so kati abategesi b'ebivvulu batandika okwagala okufuna omuyimbi ono aliko abayimbire mu bivvulu kati ate eno yali bizinensi mpya eri maneja wange oli kati n'agamba ye muyimbi bagala mutegeka ate kakati bagenda kumuwa ssente nti muyimbi wange bajja mmujaajamya kati buli ayagala okutegeka omuyimbi wange nti ajje wano ku office amubuukinge kati bw'amubuukinga ffe tumumuguze yagenda amukolere ku show nabo ne batakayana naye bwe bagendanga ku office babasabanga ssente nyingi 25,000 nga tosobola kusaba mutegesi wa kivulu 7,000 kakadde kati abategesi bwe baweranga 10 nga babagamba ekyo ne bagamba oyo muyimbi tasoboka bamuseera nnyo okitegeera tasoboka ate kati ebya bizinensi mu Uganda nga bw'obimanyi abategesi ne beebuulira ne bagamba muyimbi kale ayimba naye alina oluyimba lumu kyokka ate bamuseera nnyo ne banvaako naye nga gye ndi mu kampuni kati kampuni yali atutadde ku musaala ng'atuwaayo ku ssente ezisobola okusasulawo osula 20,000 omwezi biki naye kakati ye bizinensi ye yali main yali ya dduuka liri kati bwayingira mu bizinensi nga azze n'amaanyi nga ge yali azze nago bizinensi yagisangamu abalala abalimu ba Dick Production baani bakase balusini baani so abalala abo nabo bafuna engeri gye bamulwanyisa mu bizinensi ye ng'omu era n'alemere edduuka ne ligana okuleeta sales n'okukomyawo ssente kuba business person yenna abala kyataddemu kidda kitya so over time bw'alaba nga tekikola business n'agiclosing naffe n'atuta naye atuta ng'olwedde tuli mu image nti
tuli very expensive. N'abategesi bonna baali badde bakutegeka n'ofunayo kasente bagamba gwe tokola ki tosoboka ye mindset gye baabateekamu. So nensigala awo sina mulimu ate n'abaali mpadde emirimu nabo bakola ki banvaako nenzirayo mu struggle. Kati ate struggle this time yali efuuse enzibu because in the beginning twayiribanga ng'osobola okuyingira buli wamu teri akumanyi, but this time round nga feesi yo eri ku TV zonna waliwo emirimu gy'otasobola kukola. Abantu bonna e Kampala bakutegedde na buli tawuni yonna mu Uganda bakumanyi. Oyo yalina hit. Kati waliwo emirimu omuyimbi nga yakola hit ng'ensi emumanyi first of all tasobola kusiika chapati. Tosobola kuvuga boda. Tosobola kukola bwa conductor mu taxi. Ebintu bingi ebirumya bingi ebirumya abayimbi obwava abantu be batamanyi. Waliwo emirimu gy'oba tokyasobola kukola. Tosobola kanika. Tosobola gamba nti kangende mu garaji njigo obwa makanika. Tosobola kusala nviiri. Tosobola kukola kinyonzo bire saluni. Emirimu gyonna egirina omuntu gy'ayinza okutandikirako giba gikusaliddwako. Kati oba olina kusigala ku ekyo oleda abantu kwe bakoze ki kwe bakutegeeredde. So in the case of me nti nalina that disadvantage nga already waliwo ekigenze mindset ey'abantu abaali mpadde emirimu. So nentandika okubeera nga kati ntandika okulwana okuyimirizaawo Spark Ssebabi. Naye ng'ate Spark Ssebabi okumuleeta baamuleeta ne ssente nga promotion yali nnene nnyo. Oba kitegedde kati nze agezaako okumuyimirizaawo ate sirina kitegeeza mwali mwawukanye muli abantu babiri. Waliwo omuntu omu yali ayogera ekigambo kya nsesa yagamba nti abayimbi b'e Kampala bakunyumira abeera makindi naye obwongo bwe ne byakola alowooza ng'omuntu abeera mu Amerika naye ng'ate waleti ye eraga nti weekabula soke. Kagamba kiringanga abantu naffe bwe batugamba nti omuntu olivinga obulamu bulamu bwe tubeeramu nga mu butuufu akasente koyina mu nsawo si bwe bulamu bwe wandikoze ki bwe wandibadde nga obeeramu. Kati omuyimbi agenda n'abeera ng'ayagala ayimbe nga Jay-Z oba kala music amukolere ku level y'aba Nigeria kyayagala kye kirooto kye era gye yerowooza gyali naye abeera makinde mu nnyumba ya mitwalo 15 kyokka ate waleti ye eraga nti alina kubeera kabula soke nga gyakola ki gyatandikidde kubanga ate ssente nezisasula ennyumba emakindi ayiribanjiriza. So this is the problem nti natandika okulwana okuyimirizaawo Spark Ssebabi. Spark Ssebabi abantu gwe baategeera balema ate kumufuna mu ngeri ndala. Nenyingira mu eyo struggle over the years. Emyaka negitambula ki mingi. Mu 2008 awo nayiyayiya nentetenkanya nenkola studio nga biri mbirwanyisiza biganye nengamba kantule mu studio nkolera abantu ennyimba kasa nayiga okuba enanga ne audio production nali muyize because over the time nagezaako obwongo bwange okubufeedingamu ebintu njiza okukola audio na biki nenkola studio yali awo mu Wansanso wona ekibuye wano nenjikola nentula mu studio nenkolera abayimbi abasobola okujja nga bapukamiing mu 2008 studio nebeera 2012 ne 2012 watuukira nga ndaba waliwo ate ekizza ekipya nti kati nfuuse producer nejjukira ekirooto kyange okuva obuto nekyannemesa obusomesa nali njagala kukola ki kuyimba. Kati bw'ofuna omulimu nga gukutuuza mu ofiisi awo abayimbi bajja obakolera ennyimba bwe baba tebazze olaba effirimu kyammenya nengamba studio eno ennemesa okuyimba kanjiggalewo nenkeera ku makya nenjiggalawo nebima nembitunda
neŋŋamba kanzireyo mu struggle. Ekintu ekyo okisalawo mu bbanga ki? Omanyi waliwo embeera gye tubeeramu nga mu butuufu olina okusooka n'olowooleza ekintu. Kakati nze sometimes ngenda neŋŋamba oba ndi mulalu. Nina nze ng'omuntu kye natuuma executive decisions. Waliwo okusalawo nze kwensalawo nga kyensazeewo si kye kituufu. Naye nga kyekiteekwa okuntuusa ate ku kituufu. Kati kankuwa ekyokulabirako. Mu bulamu bwange obw'abakyala, at one time nalina abakazi babiri. Ng'omu abeera najja nankumbi ng'omulala abeera nsambya. Bombi mbalinamu abaana. Naye nga nze bbaabwe ebyo ebiseera bya 2006 awo 2007 2005 nze bbaabwe enfuna yange yebuwama. Naye nina abakazi babiri balina abaana kyokka bo bagumidde ku nze. Buli omu agamba simuta omusajja wange era nga bagumu nnyo oba tusuliddemu nnyo oba bo weebali. Kati nentuula nze kennyini nenkola olukiiko nze nange. Nze nange netutuula mu lukiiko neŋŋamba naye kati bano bakazi bange bakyali baana bato. Because bombi balina emyaka 24 ndowooza. Kwaliko n'oli owakasimu oba owakasimu wali wamutadda? Owakasimu twali twawayawukana. Kati neŋŋamba abakazi bano kati bali wano ku nze naye nze gwe baliko gwe bagumiddeko ebiseera byabwe eby'omu maaso mbitunuzaawa. Jjukira tuzadde abaana. Neŋŋamba bwe mba ngenda kuyiriba ng'ate sinensuubira kuzijja mu ndongo ate ng'endongo njirabye ebizibu ebigirimu. Abakazi bano ngenda kwavuwala nabo n'abaana bange bafune obuzibu. Kati mu 2007 awo nensalawo neŋŋamba wenfunira opportunity abakazi bano ngenda bata. Bwe mbata nze kibalo kiri mu mutwe gwange. Bwe mbata ne bamanya nti omusajja atukyaye. Bajja kuddamu obwongo bazibuke amaaso. Because oli neyamukwana n'agaana ajja kukola ki? Ajja kumukkiriza oba ono agenda afune omulimu oba ki basooke bayingire mu life endala. In the process bajja genda bafune life endala buli omu afune olugendo olulala. Nawe ogenda oyiriba ebibyo. Naye nga si mu bubi bali tebalina kye bankoze. Naye nga omaze okulaba. So opportunity yajja mu 2008 bwe nkola studio awo neŋŋamba kati ngenda kusulanga ku studio. Nenva ewooli najjayo esaati emu newono nezijjayo esaati emu saddayo. Ne bayumba ne bakaaba ne banyiiga ne batabuka ne bakola ki. Naye nga nze kyembaze nkimanyi. Simanyi bonna baali bemanyi? Baali bemanyi. So in the process kyennabala kyatandika okujja. Oli n'agenda n'atandika okuyiga enviiri n'atandika okukola mu saluuni n'omulala naye n'atandika okukola bye yakola omusajja atukyaye. Kati ono gye yayiga enviiri gye yafunira opportunity. Mukwano gwaffe yajja nga ava Dubai n'agamba waliwo yeetaaga omusibi w'enviiri e Dubai. Najja n'aŋŋamba taata mulala tukoze tutya? Ne mugamba twetaaga kintu passport. Nalinamu 25 ebiseera ebyo ne mukolera passport. Ne tubigobagobako awo swi ng'ali Dubai. That means ono owa saloon gye abantu bano we bagenda nabo tebakukyawa. Nasigala mbasapootinga. Nasigala ennyumba nzisasula. Nga nsigala mbawa n'ekyokulya na buli kimu. Naye kati gwe ng'omuntu nga teri. Kati n'oli bwe yamanya nti ono agenze e Dubai n'agamba era akakazi ke wali osinga okwagala era wakatutte Dubai konze kibuzibu ki. Nange njagala agenda Dubai konze tukole passport. Ono yagenda 2012 oli 2014 naye n'agenda. Kati abasiraamu abakazi kati right about now nti nze mwembadde njiribira n'endongo abakazi bange abo twayawukana naye basobodde okusapootinga abaana. That's good. Oli yagenda e Dubai n'avaayo n'agenda e Turkey amaze emyaka 7.
muwuliza because yasooka yagenda n'afuna n'omwami n'afumbirwa kati ono bwe yagenda e Dubai n'avaayo n'agenda e Jordan era naye amazeeyo emyaka 17 and they okay abaana gwo balina abaana nze sijja mwana ku maama we kasita abanga amwagala kasooba ng'oyagala omwana wo era nkubuuza gw'omuzaala nti wandabayo muleba nti nedda owulira omwagala nti ye wuuyo so nze mwe mbadde njiribira they have been supporting their kids abaana bange bakuza abaana abo be nabazaala because kati omu aine in fact bombi balina emyaka 16 abaana and they okay so nzizaayo akatambi neŋŋamba singa saakola executive decision baali badde batya so kati bwe tudda ku kya studio nti nakeera ku makya neŋŋamba kati eno gye ngenda okutekinga executive decision kati eno studio kanjijjewo kubanga abayimbi baali batandise n'okunzijja mu bantu abalina okuyimba nga bagamba asipaka tokyalina sente zosobola kumuwa atula wali mu studio mu AC ne bamuleetera sente kati bwona omuwammeka gyayimbe so I wanted to change that mindset studio nenjijjawo myaka negitambula nagijjawo 2014 nembeeramu nga nkola mpolampola nfuna obuli mulimu mpolampola emyaka negitambulira ddala paka 2020 tugenze mu covid mu covid eyo nava mu kibuga nengenda mu kyalo ebugerere eyo wali omukwano gwange Kafuuma amita Kafuuma Musa kati we nabeera mu kyalo eyo nenfuna idea ningamba naye lwaki siwandiika oluyimba ng'omuntu yava e Kampala nadda mu kyalo ndolabidde oluyimbo baluyita battamijja omwana yarogeddeko olwo in fact nja kusaba Delta TV erunzanyireko battamijja ndulina wano so nempandiika oluyimba olwo byakusaaga awo nendiwandiika waliyo studio eyo mu kyalo nengende wa producer nemugamba va mu ntebe nentuulamu nembyekubira nembisa ku CD nentandika obimba nengenda obimba nga abantu babinyumirwa oluyimba nembirekawo that was 2020 lutambula lutya lutuwemuga lutambula nze battamijja nafuna eddembe okuva lwe n'abaviira nempona ebizibu nadda mu kyalo nayiga okulima eyo gye mpa mattuka ate nenkuba endongo emikwano gyanzigwako nafuna emirala egyali gitanzimba nagoba eŋŋaŋa birowoozo byankuba nnyo nenjiga omwenge ndaba n'abatagunywa nabo bakozimba lulungi nnyo it's a good piece. Okay, so it's a good piece. Mu kuwandiika oluyimba olwo biki bye watunuulira ennyo n'ogamba nti mu butuufu lugenda kunyumira abantu ate nsuubira luyinza obbasomesa? Oluyimba nti natunuulira disadvantages omuntu zaafuna ng'ali mu kyalo ng'ate ozitunuuliza ne disadvantages eziri mu kibuga. Kati kiringa bw'olaba nti nagamba nti wano bwe mbeera n'omutwalo ngulamu eddagala nenzigyayo ebbomba ngifuuyira ennimiro so ng'ow'ekibuga agulyamu kyamisana kasowaani kamu kyokka mwalemu okubala kati nenga nti daba abaana bannamazzi baabo mu nnimiro ku ffene wange ninga alimira ekyalo so ffene w'ekibuga emiwula 9 bagitunda 10 balinga abali mu ddungu nenga nti bwe neegwanyiza omukyala mukuba akawuna nanfunira obudde ne tuggusa ensonga so nga ab'ekibuga bagenda nampiya bamanyi n'okuzirya ebyomukyalo byakawuna just emirembe giri mu kyalo mwe mugenda na ssente ab'ekibuga bagenda nampiya ate bamanyi n'okuzirya ate n'aweeta emmanju nenga nti bakupeeka nnyo mbu transport airtime data ebyo nengamba nti abaana b'omukyalo bawa eddembe kasita omukimirako ku mazzi ab'omukyalo abasajja nze nalabanga nga bakimira abawala amazzi nolaba nga
bintu birungi nnyo ebyo. So nenduwandiika nitutandika okunyumira abantu bulungi. So 221 gutambula 222. 222 awo ng'atandika nawandika oluyimba baluyita Ssemudondoli. Ssemudondoli teyanfukidde Ssemudondoli. Ssemudondoli yanfukidde Ssemudondoli. Nzisiralaga saka. Ssemudondoli bye biki? Luganda, lulimi Luganda. Lutegeeza ki? Bw'oba tomanyi Luganda toyinza bisobola? Tosobola. Kati noluyimba omanyi edda abasajja Abaganda banyumyanga emboozi. Naye nga banyumya mu lulimi Oluganda. Naye nga bw'oba tomanyi Luganda totegeera bye boogerako. Nga ne bw'oba oli mwana muto tosobola kumanya bye banyumya. So oluyimba Ssemudondoli nalunyumya mu lulimi Oluganda nga nyumiza ggwe omuntu omukulu asobola okuwulira n'ojjamu amakulu. Kati naye ng'omwana omuto amanya onyumya ku muti guliko ebikoola. Luganda lutya Ssemudondoli? Guno gwe muti gu Ssemudondoli ogwayanga omuti gu Ssemudondoli. Nawe toseka. Njagala kusaba abalabi ba Delta TV banoonye ku Ssemudondoli. Shafiki. Shafiki alunoonyeeko. Yeah, Ali responsible for that. Nsaba abalabi. Abalabi. Balunoonyeeko oluyimba olwo. Sooka mumalire yaawo yimbe katono. Oyagala nkuyimbire Ssemudondoli? Guno gwe muti gu Ssemudondoli ogwayanga omuti gu Ssemudondoli. Njogera ku muti ddamu ogwayanga. Ogwayanga. Nze muzzukulu wa kkubo ntuuse ntuyana bino mbijje mu lubiri ewa jjajjange Sipaaka Ssebabi ge gange ddala abatuuze ba wano omuli wambagala mujje mbabuulire ebirimu ensonga njogera ku muti gu Ssemudondoli bw'oba ng'oli musajja nkwatangabo nga wazimba n'amaka go geegombesa fuba ofune omuti gu Ssemudondoli gwe gusimbe mu lujja sirika becce togula bbiya nga toyina Ssemudondoli togula nkoko nga toyina Ssemudondoli ovimba ki nga toyina Ssemudondoli. Ogwo gwe muti akatyo anyway nga bwagambye nti Oluganda olulimi Luganda omuti gu Ssemudondoli abantu bagamba mboyimba ennyimba wena nowomereza omwana yagamba Ssebabi awomereza nga yimba oluyimba mwate wayimba olwo simanyi Ssemudondoli wena ngonna owomereza neŋŋamba nga luyimba kiro nawomereza olwo Ssemudondoli. Omanyi ffe edda bwe twayimbanga edda ku ssomero twalina omusomesa baali bamuyita Mr. Mukasa eyali atuyigiriza okuyimba. Ffe okuyimba twayigira ku ngoma ŋŋanda tebiringa by'abaana b'ennaku zino okuyimba ate babateeramu ne bamayiminga simanyi biki tebasobola kuyiga. Ffe twayigiranga ku ngoma. Naye Mr. Mukasa yatugamba nti bw'oba oyimba oluyimba olina okumekinga sure nti b'oyimbira banyumirwa. So oluyimba lufiiringe lwambale olina okwambala ekyo ky'oyimba. Then bw'omala okukyambala omuntu akiwuliriza kimuleetera okulowooza nti ky'oyimba kiri lwiro. Kati naye ayingira mu kifaananyi ekyo era ekyo ekintu bannakatemba bye batera okukikola. Nga tumaliriza kusomoozebwa ki kuyinza okuba nga oleseeyo because w'obadde oyogera of course okusomoozebwa nze nga nkulaba kasube nti n'omulabi akutegedde bulungi kiki kyogera nti mu butuufu endongo mu byonna byenjogedde kino kyampitirirako? Tewali nnyo kyamaanyi naye ng'abayimbi abalala bonna omuyimbi yenna mu Uganda asoomoozebwa nnyo ekintu kye bayita promotion. Tubeera nabyo nga tubiyimbye ebiseera biri studio zaali nga nzibu obeera n'akayimbako n'owangala nako emyaka tosobodde kukassawo bakawulira naye kati studio zayanguwamu kubanga nyingi nnyo naye tusoomoozebwa nnyo nti bw'omala okuyimba oluyimba abantu balutegedde batya. Previously nga TV zikyali ntono kyali nga kyangu nga bw'okuba oluyimba ku WBS
abantu bonna baali balaba WBS nga bajja ddulaba naye kati Delta TV erina abagiraba gundi erina abagiraba gundi erina abagiraba kakati osobola okukuba oluyimba ku TV omuntu gy'olowooza nti kati ate ng'abalala bali eno kati ne ku radio bwe kiri oba okitegeera so ennaku zino kigenze kiwewukamu olwa social media naddala TikTok eyambye nnyo abantu nti osobola okukayisa awo kati Ssemudondoli abantu bamutegeredde ku TikTok bamutegeredde ku TikTok still kiringa nga kisembayo omwana we yagambidde nti omwami ono natukuba akahiti kamu kiki ekyalemesa hits endala bamuloga bamugendera mu ssabo kyali kiti ekyo kati omuntu akuloga tamala kukubira simu tosobola kumanya omuntu waba naakuloga tasooka kukubira simu nti owaayo nkuloze so saagala kukiteeka ku balogo naye ndowooza tekiri ku nze nzekka abayimbi bangi bosobola okunoonya olwaleero nga tobalaba kati bw'aba mulogo yagenda n'aloga ekyalo kyonna bangi ate n'abaana kati boolaba abajja bapya era osobola omuwulirako omwezi gumu n'otaddayo muwulira olwaleero omuntu asobola okukubira essimu n'agamba nnoonyeza Spark Ssebabi naye nga Spark Ssebabi abaddewo emyaka 18 naye waliwo ate gwe batasobola kugamba nti munnoonyeze naye ate nga yavugako kati ŋŋambe nti bandoga abantu bakyanjagala nze nakirabiddeko ezo ennyimba 2 ne ŋŋamba nkyalina abantu abanjagala omwana kuba nabo oyina waliyoko ng'olaba agenda mu kuyimba nga gwe nina akawala kange kakyasoma naye ebintu byekakola nina kasabira nnyo kasigale mu ssomero tewandyagadde sisobola kulemesa mwana kitone naye ali talented nnyo abeera nnyo ku TikTok okwo kabeerako nga kakola videos na biki ne mutabani wange ali myaka 10 naye ayimba nnyo so nina basabira kitone kikulu kale obaka eri abayimbi betunoonya abakubako abafaananyeko nga ggwe naye nga waliyo of course abaliyo nga n'essuubi lyamugwamu mubaka ki nobalekera kakati nze ntera nnyo okugamba abantu naddala abayimbi omanyi ennaku zino natandika okuyimba kadongo kamu kati kino nkiweereza abayimbi b'akadongo kamu abayimbi b'akadongo kamu mulekeraawo okwenafuya waliwo ekisinde ekyajja ne kirowoozesa abayimbi abaali bayima music oba owa bandi oba owakadongo kamu ne babagamba nti eyo music yaggwako naye kati battamijja alina views 25,000 yaggwako balekeraawo okwemalamu amaanyi ekyokubiri kulemerako na butazikiza ekyokusatu bw'obanga wakeera ku makya ng'oli muyimbi tebugenda keera ku makya ng'obivuddemu ekyo tekiriyo teri muyimbi yali awummudde ensonga endala gye njagala okuyisaawo nti abayimbi b'akadongo kamu twetaaga management twetaaga ba managers kyekibula music w'akadongo kamu abayimbi b'akadongo kamu mufune ba manager ng'abayimbi bali abalala abayimba music omulala bafuna ba manager tufune ba manager batuyambeko okumanaginga music waffe n'okumupromotinga n'okumwagazisa abantu nina kendya sente ddala wazifuna zowulira nti oli mumativu nazo ng'abantu bwe bayinza okuba nga balowooza eyo oba kati nina kendya ye kenyini teyansasula samufunamu sente sobola kugamba nti nafuna sente nga nyimbye nina kendya naye nina kendya simwevuma kubanga nina kendya yanfula Spark Ssebabi bwe yanfula Spark Ssebabi mbadde nsobola okubeera nga mbeerawo nga ndya nga nnyo okumala emyaka 18 era nekisobola okukunoonya era nina kendya simwevuma
yoyo Spark Ssebabi atoyanza nnyo toyanzege ababadde beebuuza ennyo kiki kyeyaba akuyitidde mu obanga olize emboozi okuva gy'atandikidde paka wano osobola okutegeera okusoomoozebwa kwe yayitamu akugambye olimba teyalufunamu ssente mwe nga bamulowooza nti omusajja yakuba nnyo era ssente nazifuna biki wooloolo byebizibu bye bayitamu oluusi mwe bye mutayinza kutegeera era ntusale tuga nti mutuufu ebintu bizibu so nga wobisuubira oba ontegeera nze Nasalis nkoze ne Shafik Simon Said eno atakumya mpera kome bebe bulungi Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima